Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati njagala kubanga nkuwa amawulire agakwata ku kwekalakaasa okubaluseewo mu kibuga Kampala essaawa eno yennyini bannayuganda ab'enjawulo nga bayizi okuva ku matendekero ag'enjawulo okuva mu masomero ag'enjawulo nga bano beekalakaasa olw'ensonga ya ICAP oba East African Crude Oil Pipeline. Bano balumbye embassy ey'eggwanga erya China esangibwa mu kibuga Kampala. Amanyi embassy ya China weri ngenda kuwana akatambi olabe ekituuseewo. Wabula amawulire genfuna ono ku mukutu ogwa Red Zone TV genjagala okugabanako naawe njagala okutegeeza nti waliwo abayizi abamaze okubanga bakwatibwa era ne batwalibwa nga bano basukka mu 40 babakutte mu mbeera ey'obukambwe, babakutte mu mbeera etiisa. Wabula gwe ali ku mukutu gwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti bino nno bwe bityo nabyo we biyimiridde mu ggwanga erya Uganda. Abavubuka abayizi ku matendekero ag'enjawulo balumbye embassy ey'eggwanga erya China bagisazeeko bagamba tetugenda kukkiriza eyo pipeline temujja kugizimba ku ttaka lya Munnayuganda. Kugambye abayizi abakunukkiriza oba abasukka mu 40 bamaze okubanga bakwatibwa. Pipeline eyo mugijjukira gwe mudumu ogw'amafuta oba ogugenda okubanga gutambuza kyo kye bayita crude oil nga guva mu bitundu eby'ehoima nga gugenda paka mu ggwanga erya Tanzania. Ndowooza osobola okulaba maapu eyo nga bwe njikuteereddewo akukolaba akabulaaka akayitamu. Gugenda kuba guva bwe bayita ebuliisa, gugenda kuba guyita mu hoima gujje guyite mu Uganda guyingire eno wansi okuliraana gye bayita Bukoba, naye nga gugenda kwetolola bwe gutyo gujje guyite we bayita Essingira eyo mu Tanzania, gugende paka ku nsalo y'eggwanga lya Tanzania n'eriyanja erya Indian Ocean we bayita Tanga. Omudumu ogwo we gugenda okubanga gukoma. Kati bannayuganda bagamba n'abantu abalala okwetolola ensi yonna ti omudumu guno gugenda kuba gwonoona obutonde bw'ensi. Kyovola kati okwekalakaasa kugenda mu maaso nga bagamba tetujja bikkiriza. Ebintu bingi ebijja okujjira ku nsonga eno. Omukutu ogwa Daily Monitor gutufunidde akatambi kano njagala kakuwa obeere ng'okalaba nsooke nzije nkunnyonnyole omudumu guno gutambula gutya, guliko kilometers mmeka n'ebirala bigukwatako obeere nga nabyo obimanya. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera wuliriza bino obalaba bino nzije tubeere nga ate nkwongerayo. Why you beating me? Why you beating me? You are beating me because of the Chinese. Why you beating me? Why you beating me? We want to see the ambassador. Just like this. We are peaceful. Why should we do like this? Stop it! We are calling it again. We are calling all the stakeholders of this disaster project to stop it. What happened? We have just been arrested. We got arrested, beaten up, just because we wanted to deliver petition to the Chinese embassy. That's what we have been and taken us to criminals. As I was telling you, we are telling you, why you beating us? Why you beating us? You're stopping on my neck! You're killing me! You're killing me! My brother, you're killing me! My brother, you're killing me! Bwe bityo we bitambudde gwagoberera omukutu gwa Red Zone TV njakka kwongerawo nga mmaliriza. Wabula kyenjagala okubanga nkutegeeza nti omudumu ogwo oguleetedde bano okubeera nga beekalakaasa nkugambye gugenda kuba guyita mu ggwanga mawanga 2 nga guno guva Hoima direct paka e Tanzania waliwo bayita Tanga ku mwalo ogwa Indian Ocean mu ggwanga erya Tanzania. Omudumu guno atagumanyi gwe guno the East African Crude Oil Pipeline. Abasinga obungi gwe bamanyi nga Uganda Tanzania Crude Oil Pipeline UTCOP. Guliko kilometers 1,443 nga gwenda kuba gutambuza kye bayita crude oil. Byebyo ebintu ebivaamu amafuta bye basima. Jukira Uganda bazuula amafuta mu bitundu by'ehoima. Awo olaba gutandikira waggulu
awo bazuulawo amafuta. Kati Uganda tebazimba ssengejjero ly'amafuta, wabula bagenda kukozesa omudumu guno crude oil bino nga teba amafuta abo banka ngambe nti amafuta nga tebanagasengejja bigenda kuba bitambula kilometers 1,443 nga bino bigenda paka mu ggwanga erya Tanzania babeere nga babisengejja side zeeyo. Oba ontegeera bulungi nnyo gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Omulimu guno pulaani yakubibwa mu mwaka gwa 2013. Bw'obanga obadde ogoberera ebintu bino oteekwa okuba nga obimanyi, tuzze nga tubikugamba. Bannayuganda okwetoloola ensi yonna mu mawanga ag'enjawulo bavuddeyo emirundi mingi nnyo nga bagezaako okwekalakaasa ku pipeline eno nti egenda kwonoona obutonde bw'ensi, ne amawanga g'abazungu agamu ne gavayo ne gavumirira kino. Bagamba ekintu kino kiyinza obutaba kirungi nnyo, wabula gavumenti negenda maaso n'okubanga ennyonnyola era nayo neewa saidi yaayo gavumenti zombi, eggwanga lya Uganda n'eggwanga erya Tanzania. Kati omudumu guno nga gugenda maaso n'okubeera nga guzimbibwa era nga ne wetwogerera kigambibwa nti gwatandika dda era gugenda maaso n'okuba nga guzimbibwa. We guyita bagenda basendawo ngera woomanyi nti balina okuguzimba ne gubeera protected. Kakati Bannayuganda beevuddemu bagamba ekintu kino kiyinza okuleeta obuzibu, tujja kufuna obuzibu mu butonde bw'ensi, tetukkiriza at least bazimbe kye bayita oil refinery oba essengejjero, amafuta tubeere nga tugeesengejjeza wano mu ggwanga Uganda. Ehoima gye baazudde amafuta tetusobola kuzimbayo refinery. Ebibuuzo bingi Bannayuganda olunaku olwaleero, naddala abayizi ab'amatendekero ag'enjawulo bavuddeyo ne bagamba tetugenda kubeera nga tukkiriza bino, guno omudumu gugenda kuleeta ebizibu bingi nnyo. Waliwo ne possibility y'omudumu guno okwabika. Byonna babyogeddeko era bye bimu ku bibaleetedde okubeera nga beekalakaasa bagenda ku embassy ey'eggwanga erya China okulaga obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti omudumu guno tetugenda kubeera secure nga tulina omudumu guno ogenda okuba nga gutambuza kye bayita crude oil nga gugenda mu ggwanga erya Tanzania. Oli ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala okutegeeza nti Uganda mu kaweefube waabwe ow'okugezaako okulinnyisa omutindo oba okutereeza omutindo gw'amafuta ago aganaaba gasimiddwa, embeera bw'ekyo bwe yasalibwawo, pulaani zaakubibwa nkugambye, era ekampani eya Total eya Bufalansa yeevunaanyizibwa ku kuzimba omudumu guno. Kati gwe oli ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala okutegeeza nti eyo y'emu ku nsonga gy'ayinza okuba nga nkuwa ey'amangu eviriddeko bano okubeera nga bagenda ku nguudo ez'enjawulo okuba nga beekalakaasa. Abamu ne balumba embassy ey'eggwanga erya China. Oba olowooza bano bakoppa kiri Kenya? Simanyi. Red Zone TV kuwaliwo bali kubanga okyagoberera, njagadde nga kuwe at least tubeere nga tutambula ffenna, ate naba kubanga osubscribe nga kikole ate tuwuliziganye mu updates eziddako.